na katonyeze munana CBS FM. Oyagala okumanya ensonga kwetutambuliza obulamu mu mbeera eza bulijjo? Tosubwa program gakuweebwa munno okuva ku bbalaza okutuuka ku Lwokutaano okutandika ssaawa 4 okutuuka ssaawa 6 ez'emisana. Omuteesiteesi akuleetera emiramwa ku by'obufuzi, ebyenjigiriza, ebyenfuna n'obusuubuzi, amateeka, amaka n'enneeyisa y'abantu abagabeeramu n'ebirala bingi. Tosubwa program gakuweebwa munno. Ekituufu kiri nti bw'oba tulina ky'omanyi gakuweebwa munno. Guzman bw'abeera mu buyaga ng'akulira Sinaloa Katere Mexico yeenyigira mu bikolobero bingi okukusa ensimbi okuzingiza America, okukusa enjaga, okuwamba abantu, okutemula. Gakuweebwa munno. Guzman agenza okutwalibwa mu America nga yakatoloka mu makomera ag'amaanyi e Mexico emirundi 3. Basi mu mukwesese nga mugazi bulungi liringa kubu ne bateeka muno oxygen ng'omuntu asobola okusizaamu bulungi. Boda weesobola okuyita kuba ekkubo lyali pampu naye nga gye liggweera bataddewo embeera eringa ekifo we bali mu kuzimba ekiyumba naye ng'okona kwali kubuzaabuza awo waatuukira abombi. Gakuweebwa munno. N'okulamu gakuweebwa munno wano ku 88.8 Radio y'obujjajja buli lwa Monday okutuuka ku Lwokutaano ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 6 ez'emisana ne Kanywa Mpinga Sempijja. Martinuska Chintu zendiwo ku 88.8 8 oba www.cbsfm.ug tukwaniza na tem programu eno gakuweebwa munno ya olunaku olwokuna yonna gy'osinzira okutuuliza tukwaniriza. Kansoke n'obubaka buno okuva mu Airtel bagamba nti toyina akaunti mu banka tosaanye kweraliikirira kubanga bakuleetedde enkola eya Airtel Money Global Pay Card ekusobozesa okusasula ekintu kyonna kyoyagala okusasula oba buweereza oba kintu kyogula mu mawanga gonna okwetoloola ensi. Kati genda bugenzi ku My Airtel application teekako ensimbi okuva mu wallet yo kakati tujja kusasula sente endala yonna gw'otandike kugula na kusasula buli kintu kyonna kyoyagala. Airtel Money instant, secure, borderless. Ate ne tukujjukiza muganda wange ampuliriza nti era bannaffe bebamu ba Airtel bakutegeeza nti bw'oba nga oyagala okekkereza data oyina okumanya ki ky'olina okukola osobole okekkereza ensimbi oba okozesa data engeri gy'omukozesaamu osobole okuba nga tagenda nnyo. Weetaaga okusigala nga oyungiddwa ku data okumalako ebbanga eriwerako wegatte ku mugendo ogwa Smart Data Campaign oba oyagala kuchatinga oba oyagala ku streaminga oba oyagala kulaba firimu ezisinga okunyumirwa tukugamba nti tujja kulaga engeri gy'okozesaamu data n'atambula kitono ate nga tosubiddwa kintu kyonna. Funa okubagulizibwako engeri y'okekkerezaamu data okuva ku mukutu egy'enjawulo okugeza kozesa My Data Manager ku Airtel app okulondoola obungi bwa data buli app gwekozesa. Okukekkereza data tugamba nti kakasa nti app z'oteetaaga mu kiseera nga okozesa data tezikuwa update osobole okekkereza. Tuli ku 88.8 CBS FM eddakiika ziri 27 eziyise ku ssaawa 4 ez'olwaleero. Program eya buli Lwakuna tubeera ne munnaffe Dr. Sam Kazibwe nga tufuna ebimu ku mawulire agaguddewo mu nsi n'okweyongera okumanya biki ebiriwo. Dokita nsaba obuze kubatuuliriza. Ampuliriza nkulamusiza era n'enkwaniza ku programu eno. All right. Sabula bingo! Ofureka gwirawo! Wewangulire omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula bingo! Wano ku Chabasa buli lunaku. Beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gwateekako 2000 zokka. Ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula bingo ku Chabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo. Oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula bingo! Wano ku Chabasa Fama. Dokita njagala tusooke tutandikire mu mawanga aga India ne Pakistan. Wabaddewo obulumbaganyi obwakoleddwa mu kitundu ekya Kashmir ne mufiiramu abantu abalambuzi abawerera ddala 26. Kakati India etabukidde Buyindi olw'obulumbaganyi buno. Ekibuuzo ekisooka lwaki Buyindi etabukidde Pakistan? Kakati
atuuliza yetaaga okusooka okutegeera Kashmir eno katundu akali wakati w'amawanga Buyindi, Pakistan ne China. Kabaddeko okusika omugo okuva mwana mu 7. Mwana mu 7 Bungereza bwe yali ewe ekitundu kino kuba yakifugira wamu. Era yali ekiyita Buyindi. Kyonna ne Pakistan, Bangladesh bonna kyali kitundu kimu. Kati bwebebawo obwetwaze mwana mu 7. Baawula Pakistan esingamu Abayisiraamu ne Buyindi esingamu Abahindu. Kashmir yasigala wakati naye nga waddemba okusalawo wajja agenda. Mu kusalawo Kashmir n'asalawo nti nja kudda Buyindi. Ekyaddako ye mundu okutokota eyatwala ebbanga eddene. Mu kutokota ne wabeerawo enteeseganya n'okukaanya okuzze kubaawo emyaka gino gyonna. Ekyavaamu buli omu kwe kufunako ekitundu ku Kashmir. Oyinako ekitundu ekinene ebitundu 5 ku buli 100 kya Buyindi. Ekivaamu gye bayita state eya Jammu and Kashmir ku ludda olwa Buyindi. Oyinamu Kashmir ekitundu ekya Pakistan bitundu 3 ku buli 100 ne China inako ebitundu nga 15 ku buli 100. Ne okusika omugu okusinga kubeera wakati wa Buyindi ne Pakistan. Obuuziza lwaki Buyindi etabukira Pakistan kubanga ebikolobera ebyenjawulo buli bibeerawo ku ludda olwa Buyindi olwa Kashmir. Buyindi egamba abantu abamukwata mundu Pakistan yebawaga. Ate nga kati wabadde okusuka omugu okweyongera okuva mu mwaka 2019 ekitundu mu kukaanya yadde Pakistan yaleka Kashmir eri ekitundu ekya Buyindi ekifuge ne waliwo okukaanya nti Buyindi eyina okubawa obuyinza okwekolera ku nsonga zaabwe okusinga ku masaza ga Buyindi amalala. Era okumala ebbanga ddene babadde ne constitution yaabwe. Kati mu constitution eyo nga ebakkiriza okuteeka obukwakulizo ku Bayindi abalala abajja okusenga ene Kashmir. Kati ebyo byonna Ssaabaminisita wa Buyindi Modi n'abijjawo mu 2019 ne ssemateeka oyo n'amusatulula. Kati ekinyiza Pakistan nti mu nkola eyo Abayindi naddala Abahindu babasenza mu bungi Kashmir. Kitegeeza nti mu bbanga eritali lyawala bajja kutuuka nga be basinga Abayisiraamu abasangibwe Kashmir. Bwe bali tukuga nti tukuba akalulu tusalewo wajje mudda Buyindi akalulu ebeeka kuwangudde tekannaba nawo. Kakati Pakistan ekizze ekivumirira 2019. So nga nabano abakoze obulumbaganyi abeeyita ba the Resistance Front beewaanyi nti bebakoze obulumbaganyi buno balina akakwate ku kibinja kye bayita Lashkar-e-Taiba kimaze ebbanga nga kikolera omwo ebikolwa eby'obutujju naye nga Buyindi egamba kirina akakwate ku gavumenti ye Pakistan. Kati bano aba the Resistance Front TRF oli ye taata waabwe Lashkar-e-Taiba. Kati Buyindi ekitwala butereevu nti Pakistan kino ekirinamu omukono kubanga n'ensonga gye baawadde yensonga Pakistan gyebaddeko okuva 2019 ngega nti lwaki muyingiza Abahindu Abayindi abayitirivu mu kitundu ekye Kashmir mwagala kututwalako kitundu kyaffe nga muyita mu nkole ey'okusenzaayo abantu babeere bangi kuba luli constitution eri yali tebakkiriza kufuna ddembe lyerimu n'abantu be basanze Kashmir. Kati kyekyola nti Buyindi ekitadde ku Pakistan era nerangirira ebintu bingi ebyakoleddewo mbagirawo ekisooka katono nnyo nga tonagenda ku bintu byalangiridde. Otugambye mabega eyo nti baali baagabana ebitundu Pakistan nefunako mu Kashmir nefunako ekitundu, India nefunako ekitundu ne China nefunako ekitundu kumpi ebitundu 15. Lwaki kyandibadde kizibu Buyindi bwe beeyagala okuleeta abantu mu Kashmir mu kitundu kyetwala nti kyayo ku Kashmir? Okukanya kulina terms kulina ebiyina okugobererwa kiringa bwolaba mu ndagaano ya 2014 wakati wa Ukraine ne Russia. Russia neega nti ebitundu eby'e Donetsk omuli Luhansk ebitundu eby'e Donbass omuli Luhansk ne Donetsk mbikkiriza bibeere bya Ukraine naye abantu abo bawe federo nga basobola n'okwesalira ku foreign police oba baagala kukolagana na Russia oba nedda. Kati Pakistan mukuleka ekitundu kino kibe kya Buyindi waliwo ekkiririza mu buwaze
naye neteekawo obukwakulizo era Buyindi bwe yakkiriza okugoberera kubanga mu diplomasi walina okubeerawo okuseeseetuka n'okubaako kyofiirwa. Pakistan ikkiriza nti kale ekitundu ekyo mu kifuge naye tulumirirwa baganda baffe abayisiraamu abali eyo bwe banajja ewammwe ewasinga abahindu eddembe lyabwe lijja kulinnyirirwa. Mutukakase nti eddembe lyabwe terijja kukola ki kulinnyirirwa. Kati bye bakola bikootana n'omutima ogw'endagaano ez'enjawulo ezize ziteekebwako emikono. So ebyo bibeerawo mu mawanga mangi nti abantu bano mbakkiriza babeere mu nsi yo naye olw'okuba eno gye basinga obungi nabali basigala batukwata kutojja kubanyigiriza tutunule butunuzi. Russia kyekigiruma ku Barussia abasangibwa e Ukraine nti muli nsi yetengeredde naye abantu baffe ate nga nabo bannansangwa mu nsi eyo tetuyinza kukkiriza lunaku na lumu kulaba nga banyigirizibwa. Kakati Pakistan kwe kusomozebwa kwerina bwe buzibu bweyina ne Buyindi ku kitundu kino. So kati emu ku bibalangiridde ensalo zo bazigadde ez'okutaka. Bannansi ba Pakistan abaagala okujja e Buyindi balina enkola mu babadde bayita eya South Asian Association of Regional Cooperation nga mu nkola eyo teweetaaga visa okuyingira e Buyindi ng'ova Pakistan nga ffe wano bw'oba ogenda e Kenya kati teweetaaga visa okwata bukwasi katabo n'ogenda bugenzi. Kati nabo mu nkola eyo ogenda bugenzi. Kati ekyo ekisazizzaamu bw'oba oyagala mu kiseera kino olina kusaba visa ng'omuntu omulala basobole okwekenneenya si kubanga bayingiza abatujju nga bano ababadde Kashmir. Kyekisooka. Ekirala abasangiddwa nga bali munda mu Buyindi baweereddwa essaawa 48 okuddayo ewaabwe. Abapakistan abali e Buyindi baweereddwa essaawa 48 okuva jjo okuddayo. Abakungu ku kitebe kya Pakistan mu Buyindi bonna abavunaanyizibwa ku by'okwerinda balangiriddwa nti tebeetaagibwa mu nsi eyo mu international relations kye bayita persona non grata kuba balowooza nti be bakolagana n'abatujju bali Buyindi beeyita abatujju. Ate n'omuwendo gw'abakungu bonna ne gukendeezebwa okuva ku bakungu 55 okudda ku bakungu 30 ku kitebe kya Pakistan mu ggwanga erya Buyindi. So embeera bwetyo bweri kusika omuguwa ogwo. Pakistan yeyogedde ku mbeera eno Pakistan egamba teyina kakwate ku bino byonna era lyerimu ku mawanga agasoose okusaasira Buyindi kino nga kibaddewo naye okusaasira kwabo Buyindi teyakukiriza. Era Pakistan nega nti Buyindi kyekoze ekikoledde mu kupapa nti erangiridde ebintu bingi ku Pakistan naye nga tennaleeta bujulizi bwankukunala kulaga nti Pakistan eri mu bino. Kati Pakistan nega nti eyo si yenkola etereeza okusika omuguwa wakati w'amawanga erimu ne bweriba lyeraliikirira eddala. Era nabo bagenda kutuula kubanga Modi omukulembeze wa Buyindi bino byamusanze ali Saudi Arabia era yadduse kipayopayo komawa waka. Kakati n'atuuza olukiiko lw'abaminisita lwe lwasazeewo bwe luti Pakistan olwaleero naye genda kutuuza olukiiko lwayo olw'ebyokwerinda nabo basalewo engeri gye bagenda okwanukula eggwanga lya Buyindi. Abalambuzi bano abattiddwa oba abalumbiddwa bamawanga malala Bayindi abasinga Bayindi era be basinga okujja mu kitundu ekyo okulambulayo abalala nakolerayo mikolo gyabwe egy'ennono kubanga jjukira kye bayita Hinduism gwanga ate enzikiriza eringa bw'oyinza okugamba enzikiriza y'Abaganda ey'ennono nti ekwatagana n'obuwangwa bw'Abaganda bw'ogigoberera mu bintu bingi. So kakati n'Abahindu gwanga ate enzikiriza kati bayinayo ebifo bye batwala nti byankizo mu kitundu kino eky'e Kashmir era bajjayo nnyo ku mikolo egy'ebyobuwangwa. Obulumbaganyi buno buzze bubaawo mu kitundu kino ekya Kashmir mu myaka egiyise. Kituufu nti entalo ziri ez'amaanyi ne bwe zaakoma ne baamukwata mundu bazze babaawo nga bajja ne bakola obulumbaganyi okutega ebbomu oba okusasira amasasi nga kati bwe baakoze baafubutuse mu bibira ne batandika okubba amasasi. Kati ebyo bazze babikola enkya n'eggulu nga balaga obutali bumativu bwabwe
ery'eggwanga lya Buyindi ku kitundu kino. Kyokulabira ku mwaka 1995 abalambuzi nga bali bavana wabweru wa Buyindi bali 6 bawambibwa mu kitundu ekyo. Akabinja akabawamba kayitibwanga Alfaran. Omu ku bawambe yattibwa, omu n'atoloka, abalala 4 teri amanyi kyabagwako okuva olwo. Kubanga oli omu ye bakakasa bali abamu sente yattiddwa, omu n'atoloka, 4 teri amanyi oba baafa oba bakyaliyo nga bakuumibwa mu buwambe. Ni 1995 myaka 30. Mu mwaka ogw'enkumi era abantu 32 nga 21 baali n'Abahindu abaali bazze ku mikolo egy'ebyobuwangwa era battibwa mu kitundu ekyo. Mu mwaka 2001 ne wabeerawo obulumbaganyi bbomu zaategwa wabweru wa parliamenti ya Jammu and Kashmir State, kyekitundu Buyindi kyefuga. Abantu 35 ne bafiirawo. Mu mwaka gwe gumu abantu abalala 13 nga 9 baali bava Bunaayira, 2 bannansi ba Buyindi bakolebwako obulumbaganyi ne bafa okuliraana ennyanja eyitibwa Sheshinag era mu kitundu ekyo. 217 abo 13 bonna baafa. 217 era ne wabeerawo 8 era abakolebwako obulumbaganyi ne bakubwa amasasi ne bafa mu kitundu ekyo. Omwaka ogwedde mwezi ogw'omukaaga era waliwo Abahindu okuva e Buyindi 8 era abakolebwako obulumbaganyi ne battibwa mu kitundu kino. N'olwekyo kitundu kyakwegendereza nnyo olw'okusika omugwa okuli nga tugenda mu birango. Oli ayinza okubuuza n'okiddamu nga tuvudde mu birango nti Abapakistani oba abawagirwa Pakistani be balumba eriyo abawagirwa Buyindi abalumba Abapakistani oba Bapakistani bokka be balumba Abahindu. Oli ku 88 CBS FM katumale okuva mu bubaka buno ate tukomeo ajja kuddamu kino. Eno ye programu yo gakuwebwa muno wano ku 88.8 CBS FM. Gwe Jose, guli meka 90%. Naye naawe neera data akuweddeko. Man, okimanyi na wifi ow'obwerere naye Juniba wange yahakinze internet wange n'alaba TV Gwe, get smarter ne data okuva mu Airtel. Get smarter with data ne Airtel. Nyiga style munoti stabili hash. Weke n'ennyisomesa yaffe ekusobosa okubeera ng'oyungiddwa okumala ekiseera. Airtel, a reason to imagine. Jebale muvubuka Tukusanyukidde muzeeyi nkuweerezeyo ki leero? njagala kuteekateeka ennimiro yange nsobole okusiganga omuddo tegunsumbuwa. Mpaayo ka Tofaayo muzeeyi nkutegeera bulungi. Waliwo eddagala eppya lino likola bulungi nnyo ate balisaze ebbeeyi era gwe mulenzi leka komaawo. Nimidde emyaka 20 sikola bya lukujjukujju ku nnimiro yange. Widmaster yekka yampa emirembe. Widmaster yanyambye ku Lumbugu, Lusenke, Kalandalugo, Sere n'omuddo omulala gwonna. olwo ebirime byange ne bikola bulungi. Toshinge muzeeyi naye neri tewali naye oyagala kuntegeerera olowooza simanyi kye njagala. abalimi abakulaakulanye tebazanyira mu makungula gaabwe bakozesa Weedmaster akakasibwa okumalawo omuddo gwonna ogwa buli kika. Funa Weedmaster atatataganyizibwa okuva mu dduuka ly'ebyobulimi eryesigika mu kitundu kyo otandika olugendo lwo olw'amakungula amalungi. Weedmaster akutuusibwako Bukola Chemical Industries Limited. 88.8 CBS FM. gakuwebwa muno wano ku 88.8 radio y'obujjajja. Yes, radio y'obujjajja 88.8. Advanced University etegeeza abayizi n'abazadde abalina abaana abaagala okuyambibwako mu masomo ga humanities, obusomesa, obusawo, nursing, midwifery, ICT ne course endala nyingi. Timujje ku University ya Avance Nabweru mu Nansana mumanye bwe muyinza okuganyulwa mu bursaries zino. Avance University balina library ey'omutindo, laboratory n'eddwaliro we batendekera abayizi baabwe. Ku Avance University tugunjula abafuzi ab'enkya. Okumanya ebisingawo ku bursaries Avance University bakubire ku ssimu eno not 75 97 46 oba noti 77 2 5 6 1 9
5M Avance University tutumbula obuyiya. Bw'oyina ekibuuzo ky'oyagala okubuuza omukulu gwaffe gwa WhatsApp osobola okuweerezaako ekibuuzo kyo ku noti 7 9 12 ekisebo kinaba kituuse tujja kusoma ekibuuzo kyo. Wetugendedde mu birango badde mbuuza nti abalumbaganyi bava side emu oba waliyo n'abava ebuyindi ne balumba ab'eside eno aba Pakistan. Bava njoye bbiri ne mu ggwanga erya Pakistan enkyana eggolo tuzze tuwulira obulumbaganyi naddala mu masazo omuli Khyber, Punjab, Balochistan n'awalala ng'ababukola Pakistan enenya nnyo buyindi n'eggwanga erya Afghanistan kubanga jjukira abatalibani bwe babagoba mu Afghanistan nga Amerika babalumbye nabo bagobayo bangi kubo baddukira e Pakistan ne banywanyi baabo nga otujjukira Osama bin Laden bamutira mu ggwanga lya Pakistan. Kakati nga Afghanistan ne Pakistan ne babeera kumbira nnyo okumala ebbanga ddene ne babeera kumbira nnyo okumala ebbanga ddene. So obulumbaganyi gye buli Pakistan ebuteeka mu kusooka Afghanistan ne buteeka ne ku buyindi. So embiranyi ezaabo bwezityo bwezifaanana. Okay. Abawi b'amagezi tusembayo ku nsonga eno. Abawi b'amagezi balowooza nti ensonga ya Pakistan ne India ku nsonga eno ya Kashmir esobola kugonjooletwa etya ne wabanga waliwo emirembe obutaddamu kufuna mbiranyi eno nga bweri kati. Ndowooza endagaano gye baali bakkaanyaako gye batambuliddemu eyawula Kashmir mu bitundu bisatu. Ekitundu ekya China, buyindi n'ekya Pakistan yesinga okuleetawo emirembe kubanga amawanga gonna galina okusobogana okwekika ekyo nga galiko ebitundu nga temusobola kubikkaanyaako teri ayagala kukifiirwa. Ekikola ekitundu ekyo kukiwa ku bwetengereza obusukka ku bitundu ebirala ng'endagaano gye babaddemu okutuusa 2019. Naye ekizibu ekyagwa e buyindi kwe kufuna Ssaabaminisita extremist Modi ye asoosowaza bahindu seeno yokka n'ab'enzikiriza endala mu bitundu ebirala ebya buyindi bagoberezi ba Kristo n'abalala babonyebonye nnyo mu bukulembeze bwe. Kati ye ayagala kusoosowaza kubanga ekibiina kye ekya BJP ky'abahindu kitwala nti buyindi y'abahindu teri kintu kirala. Kati extremism eyo gye yaleese Kashmir. Kakati buli lwobeera extremist ate osangayo ne ba extremists abalala kubanga osobola okufuga Kashmir naye toyina capacity ebagaana buli lwe beeteeseteese ne bavaayo olw'olumu okujja okukola ebikolobero nga bino ate ebikosa buyindi eyawamu ekyokulabirako nti kati kino bwe kimala okubaawo abalambuzi oddo otyo bagamba nga batuuse buyindi nti bagende balambuleko mu kitundu kino eky'e Kashmir abalala atya n'ebitundu ebirala oli bw'aba tugeza ali mu Amerika ali mu Africa nomuga nti ogenda kulambula buyindi ng'awulidde kino yetamanya mayiro mmeka wakati wa Kashmir ne New Delhi ne bw'oba omuga nti agenda New Delhi aga nti nyinza okufiirayo mu bulumbaganyi. So solution akatiba weekali nti ebitundu ebikayanirwa ebifaanana nga kino kubanga tolimatiza Pakistan nti yeri esonyiwa ekitundu eky'ejjamu andi Kashmir tekisoboka. Omukulembeze Pakistan yenna ali kyesonyiwa bali mutwala nga alidde mu nsi y'olukwe kyokka ate ne buyindi tesobola kukita. Kati solution eba nti tukanye ekitundu kya buyindi naye abantu bano mubawe ku buyinza obwetengeredde balina bye basobola okwekolerako ng'ebiragiro tebabifunye kuva mu gavumenti y'e buyindi. Okay. Ensonga eyo katugira tugikomya awo ku ddakiika zino 13 ezuulayo okwera essaawa 5 ez'enkya ya leero ku bbalaza ya wiiki eno. Of course amawulire kati agabutikidde ensi yonna geg'okufa kwa Papa Francis yava mu bulamu bw'ensi eno ku bbalaza. Wiiki eno yonna tuli mu mbeera eyo ey'okuvibwako Papa Mutukuvu. Ekibuuzo kiri nti enteekateeka z'okumukungubagira ziyimiridde zitya? Okungubaga kukyagenda maaso era nga kujja gendera ddala okutuusa ku lunaku olw'omukaaga lwagenda okuziikibwa. Tunajjukira nti bwe yafudde ku bbalaza ku lwokubiri ng'enteekateeka emaze okulangirirwa entongole y'okumuziika
omulambo gwaleeteddwa mu chapu eye Santa Marta. Jukira Santa Marta ye guest house wabadde asula, yagaana okusula mu maka amatongole aga Papa. N'asalawo okusula awo kubanga mu bulamu bwe abadde ayagala nnyo okwekkakkanya. So era n'emyaka 12 yekkakkanya n'asalawo okusula wano e Santa Marta. Kati Santa Marta era kiri Vatican. Waliwo chapu omulambo mbasoso guteeka olunaku olwasoose ku Lwokubiri. Era ne gusulawo ne guvaawo ku lunaku olwokusatu ku makya. Ne guleetebwa mu basilica eyabbulwamu omutukuvu St. Peter. Era we gugenda okubeera okutuusiza ddala ku lunaku olwokutaano. Abantu wano bayina eddembe okukukubako eriise vannyuma era okuva jjo abantu bali wano basimbye ennyiriri mpanvu. Nabadde ngoberera ku nnyiriri ezibadde no mu kiro ekikeeseza olwaleero ng'abantu ennyiriri bazibeeramu wakati w'essaawa 5 n'omunaana ng'ali mu nnyiriri okusembera alyoka atuuke wali mu kereziya awali omulambo wakati w'essaawa 5 n'omunaana. Ziyinza n'okweyongerako kubanga abantu bakyeyongera okuva mu mawanga agaliraanyewo okujja Vatican okuba eriise evvannyuma. Tujjukira nti ku Papa John Paul II abantu abakuŋŋaanirawo baali basaba emitwalo 3. Ku lwa Benedicti we 16 baali batonoko mu mitwalo nga 5. Nsonga nyingi zitegeerekeka nti yali amaze n'okuwummula obwa Papa. Jjukira twali twakavana mu mbeera ya COVID n'ebintu ebirala bingi. Kakati ku luno poliisi y'Italy etegeezezza nti basuubira abakungubazi abasoba emitwalo 20. N'olwekyo kitegeeza nti ku mulundi guno obungi bw'abantu bugoba kumpi abo abaaliwo mu kuziika John Paul II mu 2005. So ennyiriri kati zikyayinza n'okusukka ku ssaawa 8 ezibadde mu kiro ekikeeseza olwaleero bwe tunaatuukira ku lunaku olwokutaano. Kakati ku lunaku olw'omukaaga omulambo gujja kuggyibwa munda mu basilica ya St. Peter guleetebwe mu kibangirizi ng'enkola bwe baddewo ku bapapa abawerako ababaddewo awagenda okubeera misa esembayo esabira Papa Francis. Misa yesuubira kutandika ku ssaawa zijja kuba 4. Soko simbe wakati awo tusooke tuve mu bubaka buno tukamala 88.8 CBS FM. Alo? Mugagga! Ng'obuze, otegedde? Ono kato? Nedda! Naye ku lwokuna olwedde, ku ssaawa 11:42 ez'olweggulo, wawalapa pavement ku piki yo, ojjukira? Emitwalo 10 kuvugira ku pavement? Bannange, nali ngezeeko kwewala jjaamu. Ne ku zebra crossing luli, ojjukira ne lw'osalira ku mafuta mu bukyamu? Naye bannange, ku makya kuno tukwanjulira Express Penalty System. Enkola ekwanguyiza mu kusasulira engassi y'ebidduka. Ekwata emisango gyonna gy'okola ng'ovuga mu kasirise n'ekuweereza engassi gy'olina okusasula butereevu ku ssimu yo. Tekuleekaanira, tekugoba, wabula ekujjukiza bujjukiza. Enkola ya EPS ekutuusibwako ekitongole ki Uganda Police, Ministry y'ebyemirimu n'entambula ne ITMS. Otanziddwa weewale ennyiriri. Teeka UPF Mobi app ku ssimu yo osasulirawo embagirawo. Intelligent Transport Monitoring System. Tambulira ku nguudo mu ddembe. Alo sebo, ono ye musawo w'enkoko. Yes sebo. Ezange ziyongobera tezaagala kulya nafuna fuzo nazikoze. Nedda mulunzi toba nakutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja, ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa. Akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi. Ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Mukwano gwange ng'olabika bulala omutwe gwonna katimvi. Bwoleka munnange ngezezzaako emirundi mingi okuziddugazaamuko naye ddayi gwe mbadde nkozesa bw'atakulukuta akubembererako enviiri n'azifuula ekizibu. Kati va ku ebyo kyusa endabikaayo ng'ogoba envi ne Super Lady Black Hair Shampoo akuuma enviiri zo nga nzirugavu okumala ebbanga ddene nga mpeweevu ate nga takwatira ku lususu. Weebale ngenze kuddugaza enviiri zange kunyirira. Enviiri zo okubeera enzirugavu obulungi oba oli mukazi oba oli musajja muvubuka oba mukulukulu ekyokuddamu kyo ye Super Lady Black Hair Shampoo asangibwa mu saluuni supermarket ne mu maduuka gonna. Wenyumirize mu nviiri enzirugavu ne Super Lady Black Hair Shampoo.
oyagala amakungula ag'omutindo ogwa waggulu mu birime ebyo lisa ebirime ebyo ng'okozesa ebigimusa eby'omutindo ogwa waggulu okuva mu Osho Chemical Industries Limited nga LPK Agrofeed Plus bigimusa by'amazzi era nga bigenda ku bikoola kirimu ebirisa 6 ebikulu mu kukula kw'ekirime biwa ekirime kyo emirandiro egy'amaanyi n'okukula kw'ebibala eby'omutindo ogwa waggulu. Agrofeed Plus mulungi nnyo okukozesebwa ku mmwanyi, omuceere, enva endiirwa n'ebirime ebirala bingi. Kozesa Agrofeed Plus fertilizers leero okuva mu Osho Chemical Industries Limited ku namba y'essimu 0752 7 8 katonyeze munana CBS FM. Oli mu program gakwebwa muno wano ku 88 katonyeze munana Chabba Safama. Kitufu woli ku 88 katonyeze munana program gakwebwa muno tuli ne Dr. Sam Kaziwe bitugendedde mu birango wadocha tubulira entekateka yokungubagira Pope Francis. So ngamye nti ku Lwomukaaga omubiri gwa Papa gujja kufuluma Basilica ya St. Peter. Guleetebwa wabweru mu kibangirizi ekya St. Peter's Square okufaanagana ne bapapa abalala abaze babaawo era misa eyo egenda kulemberwa Dean wa College of Cardinals ye Cardinal Giovanni Battista Re. Tunajjukira nti misa eyasiibudde omulambo guno nga gufuluma e Santa Marta ate yo yakulembeddwa Kamalengo. Kamalengo mu kiseera kino yakulira ekereziya yakolanga papa okutuusa papa omupya lwana alondebwa. So yakulembedde misa ebajja e Santa Marta ne misa ebaaniriza nga bayingidde mu St. Peter's Basilica. Naye mu kufuluma mu kibangirizi misa yakuyimbibwa Dean owa College of Cardinals Cardinal Giovanni Battista. So obuvunaanyizibwa bwa Kevin Farrell Cardinal oli kati akolanga Kamalengo bobwa misa ziri ebbiri Lwokubiri n'Olwokusatu nga tuyingira St. Peter's. Kakati ate obuvunaanyizibwa obw'okkubiriza conclave okulonda papa omupya era obuvunaanyizibwa bukomawo obwa Kamalengo ng'ayambibwako era ono Dean wa College of Cardinals. Kakati era jjo n'ekiraamo kyateekeddwa mu lwatu ekya papa luli kibadde kisomolwako obusomolwa nti yalaama alina okuziikibwa mu Basilica eri eya St. Mary Major ne kati jjo kyateereddwa mu lwatu nti papa yalaama aziikibwe mu ngeri etali y'amasappe matiribo naaga amangi tageetaaga era ne ku jjinja eri n'ateekebwa ku ntaanaaye ayagalako ekigambo kimu Franciscus kitegeeza erinnya lye ery'obwa papa kyekigambo kyokka kyayagalako. Era mu kulaama lwaki yalamye bamutwale kubanga jjukira mu kereziya eya St. Mary Major gye bamutwala papa yasemba okuziikibwayo waliyo bapapa 7 baziikayo naye yasembayo yaziikibwayo emyaka gya 16. So mu myaka egisoba mu 1500 tewabaddewo papa mulala atwalibwayo kati nakyo yabadde alina okukirambulula mu kiraamo kye naga nti mu bulamu bwe bwonna obulamu bw'abadde yabuwongayo eri maama Maria. Kakati nga kimukakatako mu buufu obwo n'okusala waaziikibwe ku Basilica eyo kubanga era ebadde nkulu nnyo mu myaka gye 12 nga buli lwaba afuluma oba okuyingira Vatican ayina okusabirako awo bw'aba afuluma n'agenda n'asabira ku Basilica eno ne bw'aba akomawo ng'ayina okusabirako ku Basilica eno. Era mu bigambo bye ebyavuunuddwa mu Luzungu mu kiraamo kino aga nti for this reason I ask that my mortal remains rest awaiting the day of the resurrection in the Papal Basilica of St. Mary Major. Kwabadde okuwandiika kwe nti mu nkola ye n'engeri obulamu bwe gy'abadde nga yeewaayo yeekwasa nnyo maama Maria omubiri gwe kaguziikibwe ku ekereziya ya St. Mary Major eya Bulwamu Maria nga bw'alinda olunaku olw'okuzuukira. N'olwekyo mbufunze enteekateeka bwetyo bwetambula. Leka tukubuuza ekibuuzo kino. Ndabye abantu ab'ebitiibwa bangi abafudde mu nsi eno
nalaba Nelson Mandela omu ku bantu oyinza okugamba nti b'amaanyi naye eriyo omuntu akungubagirwa abantu oba yali akungubagiddwa abantu abangi okusinga Pop kuba bwe ntunulira Papa abagoberezi be mu nsi yonna olaba nga y'omu ku bantu abakyasinze okubeera n'abantu abagobererwa. Ndowooza ekyo kiri mu giraasi nti Papa enzikiriza gy'akulira yesinga obunene ku nsi kuno egatta abantu. Ekirala nti bapapa naddala b'emirembe gino egisembyeyo egyaffe basusse ku kubuulira abakirisitu bokka ne baba nga bakwata kumpi ku buli muntu ne mu nzikiriza gy'alimu. Kati omuntu omulala asangibwa mu kiti ekyo ajja kubeera muzibu okuba ng'asangika. Kakati enzikiriza endala okusomooza kwe zirina tezirina nnyo muntu ali awo nti ayina waatuula n'aba nga yabakulembera mu nsi yonna. Muke Anglican ogamba nti Canterbury yabakulembera kiri just symbolic naye kyamazima takulembera banne. Provinces ziri autonomous okwetoloola ensi. Kikirwa kye baatabuka ku bino eby'obufumbo bw'ebikukuju kanisa ya Uganda gaffe mwe tetukyabawulira. Kakati n'enzikiriza endala bwe zityo bwe zifaanana. Kakati songa yo mu ekereziya ebiragiro bisigala nga bikyava Roma wantu wamu era bakatoliki balina enjogera nti Roma bweyogera teri muntu mulala yenna akiwakanya. So ekyo kyekifuula Papa omuntu ow'enjawulo era oba oyagala oba toyagala okumukungubagira kuyina kuba kwanjawulo kubanga olabye bamufuti ab'amaanyi okwetoloola ensi eno, olabye abakulembeze mu nzikiriza ya Orthodox, olabye abakulembeze mu nzikiriza ya Anglican, olabye abakulembeze abayudaayo okuva e Isirayiri okwetoloola ensi, abahindu okuva e Buyindi, bonna nga bali mu mukungubagira. So ali mu kiti kyanjawulo. Okay, Papa nabadde ayogerwako nti abadde asoosowaza nnyo olukalu luno olwa Africa. Bantu bangi badde bakyogera. Kino bakijjawa era kirabikirawa? Kirabikidde nnyo mu bikolwa bye. Ekisooka Papa ono ebbanga lyafuze siri eddene nnyo bwodda mu byafaayo by'abapapa. Fuze emyaka 12 n'emyaka 12 ng'alina obuvunaanyizibwa ku nsi yonna. Africa yose mazinga embweti agezeemu emirundi 5 era n'akyalira amawanga 10. Wano si kya bulijjo kirimu okusoosowaza oba oyagala oba toyagala. Abadde atambulira butereevu mu bigere bya Papa John Paul II eyali wakati wa 1985. Tumujjukira nti oyo naye ne mu Uganda yatuuka mu kufaanaganako ne Papa Francis ono mu 1993. Papa John Paul II yajja wano mu Uganda. Kakati Papa John Paul II yajja mu mawanga ga Africa, yakyalira mawanga Africa 25 mu bukulembeze bwe bw'emyaka egiwera 25. Tuga yaliwo 1980 okutuusa 25. Kakati Papa Francis omulanga atambulidde bulungi nnyo mu bigere bya Papa John Paul II mu kusoosowaza Africa. Kuba kati ate bw'ogeraageranya ku musika ku gwe yasikira Papa Benedict ow'e16 eyali wakati wa 2005-2013 mu Africa yajjamu emirundi 2 n'akyalira amawanga 3. Ono mu myaka 12 akyalidde amawanga 10 mu ngendo za mirundi 5. 2015 yajja wano mu buvanjuba bwa Africa n'akyala Uganda, n'akyala Kenya, n'akyala ne mu ggwanga lya Central Africa. Naye obugenyi bwa Central Africa bwe bwasinga okubeera obw'ebyafaayo olw'ensonga nti ajja e Central Africa mu kiseera nga waliwo entalo ezitaagudde eggwanga eryo naye nga lyesigamye ku ddiini wakati w'abagoberezi ba Kristo n'Abayisiraamu era nga obuyinza bwakirwanire naye nga buli ku musingi gwa ddiini. Kati watuukira mu kibuga ekikulu Bangwe waliwo akatundu ke bayita PK5 eyo nga tebakkiriza mugoberezi wa Kristo yenna genda ne baba munansi nga bakumanyi gwe mati tokkirizibwa genda mu katundu wake Bangwe. Ne Papa bw'atuuka bakola enteekateeka ng'agenda kukyalako mu muzikiti mu kitundu ekyo era teri yamukasukira jjinja okujjako okumwaniriza obwaniriza. Era eyo gy'asinziira n'akubiriza enjuyi zombi ezaali mu kusuka omuguwa mu byobufuzi ne mu kulwanagana.
batuule batebenkeze ensi yaabwe. Era mu kaseera katono ng'avuddewo enjuyi zombi zaateeka emikono ku ndagaano ey'emirembe. Newankubadde okugiteeka mu nkola kwatwala kabanga naye toyinza kukibuusa amaaso nti yo kina kye kyakola, yo yateekebwako omukono. Era bwe batuka okugiteeka mu nkola emabega baakubako nkube nfuufu. So obuvunaanyizibwa bwe tosobola kubwerabira. Ekirala 2017 tumujjukira yagenda mu ggwanga erya Misiri era okwongera okugumya n'okuzza amaanyi mu bagoberezi ba Kristo mu kitundu ekyo be bayita ba Coptic Christians. Era n'asisinkana n'abakulembeze b'Abayisiraamu bangi era nayongera okubakubiriza nti Katonda ali omu. Ffenna tusobola okubeerawo wano mu Misiri mu kukolaganira awamu nga tewali ayigganya munne. 2019 n'agenda mu ggwanga ly'e Morocco. Eno yayitibwa omukulembeze waayo w'ennono King Muhammad ow'omukaaga. Era obubaka bwe bwali kumpi bufaanagana n'obw'Emisiri. Mirembe n'okutabaganya enzikiriza ez'enjawulo. N'ensonga kati Morocco yagattako n'ensonga y'abagwira nti abantu abavudde mu mawanga ga Afrika eno abalala yatuuka mu Morocco nga bayigganyizibwa. Kakati era n'akubiriza abakulembeze kuba mu bulamu bwe mu bukulembeze bwe abadde n'amwatulira. Era n'abaatulira abakulembeze ne King Muhammad kennyini yamuyita nti abagwira bava mu mawanga gaabwe ngaliwo ebizibu ebibajjeeyo si kuba nti baagala. Teri muntu ayagala kuva mu nsi no bajja wano okunoonya obubudamu okufunawo obuweerero. Ate kiba kya bulabe bwe musalawo na wano okubayigganya. 2019 jukira kati azze mu buvanjuba bwa Afrika, azze mu bukiikakkono bwa Afrika, kati yasalawo n'okugendako mu bukiikaddyo bwa Afrika, Mozambique, Madagascar, Mauritius, n'amawanga ago n'agendayo. Era omulamwa kwe yasinga okutambulira mu mawanga ago mirembe okulwanyisa ensonga ey'obutonde bw'ensi kubanga enkyukakyuka mbeera y'obudde amawanga naddala gali agali mu lyanji lya Indian Ocean gakosebwa nnyo kati emiyaga mingi naye ng'ekimu ku kireese ebyo kwe kwonoona obutonde bw'ensi. Kakati ezo ezimu ku nsonga paapa zaakulembeza ensonga y'obutonde bw'ensi emubadde ku mwoyo nnyo okwetooloola ensi ng'alwanirira obutonde bw'ensi era nekimuleetera okugugulana n'abakulembeze abawerako mu Latin America. Kubanga mu Latin America ebyobufuzi birimu ebisinde bibiri, ba leftists ne ba rightists. Kati ba leftists be bakkiririza mu butonde kulwanirira obutonde bw'ensi, ba rightists tebabikkiririzaamu balinga Donald Trump. Kati paapa bw'abadde nnyo mu kulwanirira obutonde bw'ensi gy'ava mu Latin America ba rightists buli babadde bakwata obuyinza nga bamulaba ng'oponenti waabwe mu byobufuzi era nga bagugulana. So kakati mu bugenyi bwe mu mawanga ago Madagascar, Mauritius, Mozambique ensonga z'obutonde bw'ensi zibadde nkulu nnyo gyali. Kakati 2023 najja ne mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era ensonga eyamuleeta emirembe n'okutabaganya enjuyi ezirwana. Mu mwaka era gwe gumu najja ne mu ggwanga erya South Sudan era n'atuuza President Salva Kiir Mayardit n'omumyuka we kati omusibe Dr. Riek Machar n'ayongera obbakubiriza okutabagana okukolerera emirembe mu South Sudan. Nejjukira ensisinkano eno egenda okubaawo emyaka 5 emabega yabasisinkana n'atuuka era n'okwekkakkanya n'anywegera n'ebigere byabwe era mu kikolwa ekyo Riek Machar ne Salva Kiir Mayardit ng'ekigendererwa era kubakubiriza kuteeka wansi mundu bakolerera emirembe okutebenkeza eggwanga erya South Sudan. N'olwekyo okujja 2023 nga kye yabagamba baakitandikako endagaano baagiteekako omukono naye nga etandise okufuuka yegeyege. Kakati gy'oli abalamu ng'anaatera okufa ku ntandikwa y'omwaka guno ne baddamu okulwanagana era tukimanyi nti waliwo Riek Machar musibe. Abantu bafudde Nasiru n'awalala. Kakati era mu bulwadde nga yakasiibulwa okuva ku kitanda kuba yasiibuddwa omwezi ogwokusatu. Bwe yasiibuddwa era n'akwata ekkalaamu n'awandiikira ababiri bano okubajjukiza nti ekijja okuzza emirembe South Sudan mwe kutuula so si byakasajja fuba bye muliko mu kiseera kino. N'olwekyo ebyo byonna bw'obyetegereza oli bwaga nti Papa Francis abadde afa nnyo ku Afrika abamutuufu oyogedde awo Papa Francis nti abadde n'amwatulira era nga tasirika
ng'alabye ebikolobero mu mawanga ag'enjawulo. Kino nno era nga bw'oyogedde kimuleetedde okugulana n'abakulembeze ab'enjawulo mu nsi yonna. Abakulembeze ki bano bazze agugulana nabo? Tujja kutandika ne Donald John Trump. Bagugulanye mu lwatu mu kisanja ekyasooka na kino kye yakatandika kyatanawezaako na ku 10. Jukira Donald Trump bwe yali ajja ku kisanja ekyasooka 2015-2016 ng'asaba akalulu, yasuubiza okugoba abagwira mu Amerika ng'ogwo mulamwa gwe mukulu. Kakati jukira Papa Francis gwe twogerako mu Argentina agwa mu kiti ky'abagwira kuba bazadde be basengayo obusenzi okuva ku lukalu lwa Bulaaya. Ne bava mu nsi ki? Bava ku lukalu lwa Bulaaya gye ku lukalu lwa Bulaaya ogenda okusenga mu ggwanga lya Argentina. So ensonga y'okuyiganya abagwira emubadde ku mwoyo kibakyola nti ne bwe yali Morocco era gy'amanyi nti naye bayiganya abagwira nayo yabaatulira. Kakati Trump bw'atandika okwogera ebigambo ebivumirira abagwira, Papa ono mu mwezi gwali gwa 2016 n'akyala mu ggwanga erya Mexico. Bw'atuukayo yayambalira Trump n'aga nti a person who thinks only about building walls wherever they may be and not building bridges is not a Christian. Kuba Trump asuubizza okuzimba ekisenge wakati wa Mexico na America. Kati Papa bw'atuuka Mexico n'aga nti omuntu yenna ng'ekigendererwa kye kuzimba bisenge wakati w'abantu mu kifo ky'okukola olutindo wakati w'abantu tasobola ga nti mugoberezi wa Kristo. Trump mu kumwanokola n'aga nti teri muntu alina buyinza kusalirawo munne oba mukulisitaayo oba tali. Teyakomaawo n'aga nti I am proud to be a Christian and as a president I will not allow Christianity to be consistently attacked and weakened. Nti nenyumiriza mu kubeera omugoberezi wa Kristo. Era nga president wa America sijja kukkiriza bagoberezi ba Kristo kolebwako bulumbaganyi. Mu bufunza alinga agamba nti Papa yali akoze olutalo ku mugoberezi wa Kristo Donald John Trump. Kanaga tajja kukkiriza muntu yenna agula lutalo ku mugoberezi wa Kristo. Kakati ku kisanja ekyokubiri Papa era yajja ne mu America. Era mu America n'asinzireyo n'avumirira Donald John Trump n'ebikolwa bye byogo. In fact yasinzira mu America n'ababuuza ku mwana ani atali mugwira ngali mu America Papa mwena muli bagwira ne bwe mbalaba muli ku budaala mugate mwagala bagwira bajje mu America sibategeera. So Trump najja asaba ekisanja ekyokubiri n'atakifuna 2-2 mwena naddamu n'akisaba ninga era omulamwa gwe gwa kugoba bagwira kuba yasuubiza kyayita the largest deportation in American history. Nti agenda okusindikiriza abagwira bagoba mu America mu ngeri gye batagobwangamu. Kakati era Papa teyasirika nga bw'omuyise n'amwatulira yayanukula era ngebula olunaku lumu Trump alayizibwe kuba president nga 2 January omwaka guno. Papa Francis yayogera ebigambo bino. If it is true, it will be a disgrace. This is not the way to solve things. Oro yali ayogera ku kiri ekya largest deportation. Nti Trump nga nti ayagala abagobe mu ngeri etabangawo. Kati ngebula olunaku lumu Trump alayiri mu kwanukula ekyo Papa kuga nti if it is true ekyo bwe kiba kituufu it will be a disgrace. Nti kijja kuba kyennyamiza nnyo oba kyabwewusa. Kwe kugattako nti this is not the way to solve things. Mufunze nti bwe tuba n'ensonga ze twagala okugonjoola eyo si yenkola. Bw'oba oyina ebizibu by'olabye mubamu ku bagwira tugeze bamenye b'amateeka n'ebirala ensonga ez'okugonjoola ebyo we ziri endala mpitirivu naye si kubagoba. Kakati mu gwokubiri Trump teyamwanukula. Teyayanukula. Kakati mu mwezi ogwokubiri omwaka guno jukira olwo Trump amaze okulayira ennaku z'omwezi 2 January. Kakati Papa n'awandiikira ba bishop oba bayita abasumba b'ekereziya mu ggwanga lya America era ku nsonga eno yogoba bagwira olwo nga Trump atandise n'okuteeka mu nkola ekikolwa kye olwo kitandise okukola. Kakati Papa n'abawandiikira mu bbaluwa eyo ng'abakubiriza okuvumirira ekyogoba bagwira nga Trump bw'akola. Era n'agamba mu bbaluwa eyo nti amawanga gonna gayina eddembe okusalawo okubayingira n'abafuluma
n'ekirina okukolebwa nga mulimu enkola ey'obuntu kubanga abantu bano bangi gye bava waliyo ensonga ezibajjeeyo era ebbaluwa eyo Vatican yagiteeka mu lwatu ebimu ku bigambo ebyali mu bigamba bwe biti nti the act of deporting people who in many cases have left their own land for reasons of extreme poverty, insecurity, exploitation, persecution, or serious deterioration of the environment damages the dignity of many men and women and of entire families and places them in a state of particular vulnerability and defenselessness. Kwanga nti kyabulabe nnyo okuyiganya abantu naye nga booyiganya gye bava abamu ekibajjeeyo bwavu bantu baffe bangi bava wano ogenda e Bulaaya ng'ekibatuta okuba ekyeyo nga wano biganye waliwo oliyanga nti amapeesa anganyize naye gaganye ogatta e Uganda ng'amapeesa gonna oli aganyize n'agamalayo nga gaganye naga kangendeko e Bungereza kangendeko e Germany kangendeko mu America kati papa kyayogerako nti abamu kifumba mutuku gye bava kakati gwe batuuka wano ate naawe n'obaga nti mbagobye ogenda kutula families kyekiri kyayogeddeko kubanga oli kazi bw'ava wano agenda e Bulaaya ng'eriyo abantu 20 bayimiriddewo ku ye kati omutadde ku nnyonyi omuziza ng'omusibye n'empingu nga bwe tulabye Trump bw'abakola ye yekka si gw'osaanyizaawo naye olina bw'ogenda okusuza enjala waliyo abatagenda kuddamu kusoma olw'ekikolwa kyo kakati nayogera ku bwavu nti mawanga eyo bwe babajjeeyo abalala embeera y'ebyokwerinda bali mu dduka tebasobola kwebakako tulo ne tubawoomera kati bazze wano batwebake ate nawo mubagoba okukozesebwa kyayita exploitation abantu bamu bakozesebwa tebasasulwa n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo then n'okuyigganyizibwa okutyoboola obutonde bw'ensi kubanga ate nakukuvaako ebirala biyitirivu naga nti kasita ogoba abantu abafaanana bwe batyo ogenda kuleetawo kubonaabona kungi era naawo Trump teyamwanukula kakati paapa nga amaze okufa ensi yabadde erinza okulaba Trump agenda kwanukula atya naye yeefuze era yagambye bw'ati nti rest in peace Pope Francis, may God bless him and all who loved him. Tuwumula mirembe Papa Francis era Katonda akubeere n'abo bonna ababadde bakwagala. Jukira yagenza okufanga omumyuka we yakavaayo ye mukungu eyasembyeyo okusisinkana J.D. Vance ye mukungu eyasembyeyo okusisinkana Papa ku Easter nkeera ku baraza n'ava mu bulamu bw'ensi eno. J.D. Vance yafuuka mu Katoliki mu 2019 so mupya nnyo mu nzikiriza eno naye ate kyewuunyisa nti agigoberera nnyo n'okusinga abagibaddemu Biden gwe yagisangamu so yabaddeyo. Trump era ne babadde tebanalangirira na lunaku lwa kuziika yakakasirizaawo nti agenda kwetaba mu kuziika kuno ng'era ayita ku kibanja kye. So Trump y'omu ku bakulembeze ababadde mu kugugulana ne Papa naye ekyo tekirobedde Papa kusigala ng'amwatulira. Abakulembeze abalala ababadde mu kuwanyisiganya ebisongovu ne Papa be bakulembeze b'ensi ye gy'avaamu eya Argentina era mpuliriza tekisaanye kwewuunyisa lwaki bukyajja ku bwa Papa 2013 bwe yava mu Argentina abadde taddangayo. Tekyo kyewuunyisa kubanga nanditwandirowoozezza nti abantu bandibadde beenyumiriza mu nnyo nti Papa avudde mu nsi yaffe kuba kati bimu ku bibuuzo abantu byabuuza tulifunayo ku Papa ava mu Afrika kakati mu Argentina ate bibadde birala. Yalondebwa 2013 atambudde amawanga 45 tagenzeeko mu ggwanga lya Argentina. Ebyobufuzi byayo bibadde bizibu kubanga emabega eri Argentina yali yefugiddwa ba leftist presidents bangi kati mu bukulembeze bwa Papa ono nejjefuna ba center rightists ne ba rightists kati abo ebirowoozo byabwe eby'obufuzi tebisobola kukwatagana na birowoozo bya Papa nga bwe tubadde tubimanyi ebirimu okulwanirira obutonde bw'ensi. Ba rightists ebyo tebabyagala bo bagamba climate change kirimbo hoax tekiriyo fe mutuleke tusaanye obutonde bw'ensi tukulaakulane. Kakati era abakulembeze basinze okugugulana nabo kuva mu Argentina be bano
Mauricio Macri yafuga Argentina wakati wa 2015 ne 2019 okusomozebwa obukusikomugwa okusoka kwali ku nkolaze ez'ebyenfuna jukira bano basita kange ba rights basita kange basosowaza nnyo abagagga emisolo ne bagikendeeza ku banene ate abatono ne bagibongera kuba filosofe yaabwe eri nti abanene bajja kutondawo emirimu bano bafune gye bakola kati papa n'avumirira nnyo enkola eyo ngaga nti eyongedde okuteeka abawejjere mu mbeera embi mu ggwanga erya Argentina era ne babeera mu kugugulana naye Mauricio Macri yeewala okwogerera papa amafuukuule nga ye kyakola agenda maaso nanteekateekaze tamunyega butereevu naye nga papa amusojja ku luwonzi aga nti eyo enkola sikkaanya nayo kakati mu Gwokubiri 2016 Macri n'abiteekamu nga okugenda okusisinkana papa ono e Vatican bwe bafulumya ebifaananyi papa mu kifaananyi alabwa nga atali musanyufu nga abakulembeze abalala bw'alabika nga abasisinkanye kati mu Argentina ebifaananyi bino ne bitambuzibwa ku mutimbagano nti Macri Mauricio agenza okugulawo enkolagana naye papa alabika akigaanyi olabira na ku kifaananyi abantu ekifaananyi ne bakyogeza kati ekyayongera okuleetawo omuwaatwa Vatican teyalambulira ku kifaananyi ekyo n'amakago wa president mu Argentina tegeeteka mu mbeera yakulambulula kifaananyi ekyo kati abantu ne basigaza endowooza zaabwe ku kyabaddewo nga basisinkanye jukira mu lwatu papa abadde akolokota gavumenti ya Mauricio Macri kubanga Mauricio Macri center rightist tali nnyo ku bwannalukalala naye era poliisi ezizo oba ozitegeera nti era zijja kusoosowaza abanene mu mwaka ogwo gwennyini mu mwezi ogw'omukaaga Macri n'akwata sente $1.5 mu dola za America n'aziwa ekibiina kye bayita Scholas Ochurentes ekibiina ekyo papa ono yakitandika nga Ssaabasumba era kalidinaali Buenos Aires mu ggwanga lya Argentina jukira eno gy'ava yali kalidinaali wava butereevu nga Ssaabasumba okujja okufuuka papa kati yatandikawo ekibiina ekyo kiyamba abatalina mwasiriza okubaweerera n'okufuna sikaala mu masomero kakati ono ng'amaze okukyalira papa akomawo mu gw'omukaaga agampaddeyo sente okulabirira emirimu CBS FM. Muna Uganda tukwaniriza mu mulembe gw'okubunyisa amasanyalaze omupya tukoze enkyukakyuka ez'amaanyi nga tuva mu mmeme tudda mu UEDCL era ng'enkyukakyuka zino zikolebwa mu ngeri esinga okubeera ennyangu ennyo eri gwe kasitoma sigala ng'okola by'okola era sigala ng'osasula amasanyalaze mu ngeri gy'osasulamu bulijjo ababadde bakasitoma ba omeme musigale nga musasula mu nsasula y'emu okuyita ku MTN nga munyiga *165*4 *M***M # ate ku Airtel *165*4 *4*M***2 ekikyusemu kyokka kiri nti ku mulundi guno ojja kuba olondawo light token mu kifo kyayaka osobola n'okusasula ng'oyita ku bank account yo oba emikutu emirala okusasulirwa amasannyalaze eri bakasitoma abali mu bitundu UEDCL byebadde etwala okugula amasannyalaze kukyatambula nga bulijjo ku mikutu gyonna nga bwe kibadde mu myaka egiyise okufuna okulungamizibwa okusingawo tutuukirire ng'oyita ku namba zaffe ez'obwereere noti 8 noti 2 noti 3 noti 88 noti 8 noti 28 52 45 ne noti 8 noti 38 53 45 oba kyalira omutimbagano gwaffe gu www.uedcl.co.ug omutambuzi w'amasannyalaze mupya amasannyalaze ge gamu gennyini gakuleetera UEDCL enkyukakyuka ez'amaanyi zigenda mu maaso. Grand finale ya Pearl of Africa Tourism Exhibition 2025 yakubira unge next mwezi 24 ku Speak Resort Munyonyo. What a 2025 festival yakuja kusabya buwangwa byaffe kale wetegeke enyimba amazina enyambala okwolesa ebyobuwangwa byaffe byonna atenga tulina n'oludda olw'abaana kids section n'empaka z'amaate zisinga okunyuma ku mbalama z'ennyanja Nalubaale ate n'owulira abagenda okukonkona endongo Ruth 3 Winnie Nwagi Abeka Band Otim Alpha Suna Ben Shila Gashumba Salvador Alide
Richie Brian n'abalala bangi. Leeta famire yo nawe ave bunayira ng'ojjaweka jangu luno olunaku lwa kujaguza ebyobuwangwa bya Uganda ebijjudde ebinonnogo era ng'obiraba mu kkala yaabyo. Tiketi za $2 ate VIP wa $5. Kati funa tiketi yo ku tagticketing.com. Pearl of Africa Tourism Expo Festival Bowate 2025 tujaguza olw'ebyobuwangwa byaffe tujaguza olwa Uganda kale tosubwa. Aha, bwentyo bwe nali tinaawe nga nkyali kawala kato nga ntuuka mu Kampala okukola omulimu gwange ogwasookera ddala. Nasanga obuzibu okusala oluguudo ekyaddirira nga nyingira mu ttabira NSSF nga zigulawo akawunta yange. Christine yenze nenyanukula awuddusa akatambi bwe pa nga ndi ku mulimu gwange ogwokusatu. Oyinza okukikkiriza obwama bwatandika okuyita boslate ekisesa si kyo laba mayiko bwansaba obufumbo nakkiririzawo nga lumunti ye okugira tuti nga mbaga olaba ntu nga bampita mugole. Oyinza okukikiza nti kati ndi nalongo musanyufu olabe ezzadde lyange obulamu bukyuka ngera bwe kirina okubeera n'ebikwata ku NSSF yange kiki ekyuse ku ggwe. Beera nga Christian beera updated. Kola update ku akaunti ya NSSF ng'okozesa omutimbagano gwa NSSF Go oba app y'essimu oba kyalire ttabi ya NSSF eri kuli okumpi. Okukola update ku akaunti yo kijja kukusobozesa okulondoola n'okumanya savings zo eza NSSF mu buliwo. Nyumirwa enteekateeka ez'obwerere endala nnyingi nga zekyusa obulamu awamu ne updates okuva mu NSSF. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu etali yakusasulira noti 88 286 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. NSSF, a better life. Owange nnyabo wenna olutusolinga asula mu kiswa anse nava ku byokwebyula olususu naluvaako kati lukola bye lwagala kuguna omulembe gwa Wandaazi ekyo tekiddamu kozesa products za Wandaazi. Kyolina okumanya kati guno omulembe gwa Wandaazi anti bakuleetedde ne sabbuuni anaaba mu bika eby'enjawulo okuli Wandaazi baby soap ayoyota ensusu z'abato waliwo habo soap aweeweza olususu black soap azigula olususu ate nga waliwo ka Wandaazi medicated soap akatalaba kubuuka balina family soap kosa ne sabbuuni w'abaami abaagala okwezigula mu abaagala owa hoteeri yenna waali ku bbeeyi ensaamusaamu essimu 0393 Wonders, always wonderful. Omulunzi ebisolo byo olaba tebyeyagala nga bwe byandibadde enjoka zibireetedde okukonziba n'okukona nga tokyafunamu. Ekyokuddamu kyo ye Intazan Gold okuva Holland ali ku mutindo gwa waggulu mu kutta enjoka ez'omu mawuggwe mu byenda ne mubiri gwonna olw'enteezo endiga embuzi ne zikula mangu nga zeeyagala amata ne geeyongera ate ne zifuna n'ennyama eyeegasa olunuuganyulwa mu bulunzi bwo. Goba enjoka mu bisolo byo ng'okozesa Intazan Gold okuva Holland akutuusibwako Vet Center Uganda Limited ku Old Kampala Embarara mu tawuni ne Rushere ne mu maduuka gonna agatunda eddagala ly'ebisolo. Jjukira Intazan Gold. Oli mu programu gakuweebwa muno wano ku 88.8 Kyabasa Fama. Ku 88.8 CBS FM dakika ziri 25 ezise ku ssaawa 5 ez'enkya ya leero. Tukugamba tutya nti okoye enyiri empanvu ku bank funa obuweereza obw'amangu obutalina buzibu bwonna na kuweereza nsimbi oba okusasula bills zonna masanyalaze mazzi TV n'ebirala. Wanula I&M OTG app okuva ku App Store oba Google Play ofune obuweereza bwa bank obutali bwakwiriba. I&M Bank on the go obuweereza bwa banka obunakuyamba buli kintu kyonna ate nga bwangu essaawa yonna. Funa app kati otandike okubankinga mu ngeri eri smart oba kyetuyita on the go. Munnayuganda munnaffe tutuuse n'ekipya mu by'amasannyalaze tukwaniriza mu mulembe omupya ogwa UEDCL etwala obuvunaanyizibwa bw'okutuusaako amasannyalaze okuva ku mmeme. Tukikukoledde mu ngeri esingayo okuba ennungi ate nga nnyangu nnyo. Sigala ng'osasula mu ngeri gy'obadde osasulamu. Abadde bakasitoma ba mmeme munyige *655# ku MTN oba Airtel. Londako UEDCL Lite ogoberere endagiriro. Osobola n'okukozesa bank yo ba agent ba banka oba enkola ya pewe. Enteekateeka eno empya yatandika ngenda kuza omwezi lumu omwezi guno. Mwe bakasitoma baffe abali ku UEDCL tubategeeza nti temugenda kutaataawanyizibwa n'omulundi n'ogumu. Bw'obaako obuyambi bwonna bwe weetaaga essimu ze zino noti 8 noti 203 noti 88 oba noti 8 noti 285 285 oba noti 8 noti 385 385. UEDCL will light up your world.
banaffe baluswata property consultant abasangibwa ekyengera ku Orange State batunda ettaka ploti n'amayumba agawedde amapya n'agakozeeko tusolooza amayumba gabapangisa sente zo ne tuzikuwa bulungi ploti tutandikira ku miliyoni 4 n'okudda waggulu oyagala kulima oba kulunda jangu tukufunire ettaka okutali nkayana tukubire simu noti 7 noti 4 8 noti M 9 noti 5 oba noti 7 mukaga 2 noti 7 beyune tojja kwejusa banafabo baluswata tugenda maaso ne programu yaffe programu eno yagakwebwa muno era wetugendedde mu birango tubadde twogera ku Argentina abakulembeze ba Argentina engeri gye badde bakwataganamu oba gye badde bagugulanamu ne papa ave waabwe kakati nga nzira waawo waliwo wano mukulu w'essomero ly'abali base KSS mwami Bali David abuziza nti bakamalengo boyogerako nabo basobola okuvuganya ku bwa papa era waliwo yali abadde papa kakati teriteeka libagaana kubanga amateeka g'ekereziya gagamba omuntu okufuuka papa ebisaanyizo bitono nnyo alina kubeera mukirisitu omubatize nga musajja teyeetaaga kuba bishop teyeetaaga kuba mupaati teyeetaaga kuba kalidinaali naye enkola ebaddewo emyaka mingi nti bakalidinaali balonda mu bakalidinaali bannaabwe so kamalengo kisoboka naye mu byafaayo abasinga babadde beewala okubeera mu lwokaano engeri gye bali nti yaba agenda okulamula yabanga yabakama kati ate byabakama bwaga nange nesoza olwokaano kiyinza okuleeta obutali bwenkanya so mu byafaayo oyina babiri bokka mu bapapa bangi bobadde nabo oyina bakamalengo babiri bokka abafuuseko bapapa asooka ye Joaquino Pechi yafuuka papa Leo we13 yava ku bwakamalengo n'afuuka papa mu 1878 eyaddako ye Eugenio Pacelli eyafuuka Pope Pius we12 yafuuka papa 1939 bebakamalengo bokka abaafuuseeko bapapa naye mu mateeka tewali kigaana kalidinaali Farrell naye kwesoga lwokaano okuvuganya ku bwa papa bangi babuuziza nebibuuzo ne tujja kubiddira maaso kakati wetugenda mukumula tubadde ku June 2016 president wa Argentina Mauricio Macri akomyewo okuva Vatican asalawo we ensimbi ekibiina ekya Scholas Occurrentes ekyatandikibwawo Papa Francis ng'akyali Ssaabasumba mu Argentina omutwalo gumu n'ekitundu mu 2,500 mu dola za America Papa Francis awandiikira ekibiina kino ebbaluwa ng'asinzire Vatican nga baga ensimbi ezo temuzikiriza era ensimbi bazikwata baziddiza president Mauricio kane kyongero kakasa bali abataputa ekifaananyi nti yadde basisinkanye ne papa si musanyufu kakati oluvannyuma president Mauricio yagenda Argentina nefuna president Javier Milei era yaliko Milei ono jukiro oli abadde center rightist kati ono ofunye extreme rightist kitegeeza nti kiwatola nti oli papa ne bwe yazira ensimbi ze nagate muzitwala teyayanukula ye yakolanga byayina kukola okusinzira mu nteekateeka ye kati ono baatandika kugugulana ng'akyalina mu kalulu nga tannaba na kuwangula era bw'amala okuwangula mu Argentina lwaga kyekigenda okuddako nga Argentina ina president awanyisiganyiza ebisongovu ne papa bw'ati era mukendeeza ku bunkenke Vatican ne government ya Argentina ne bateekateeka ensisinkano ya kusimu papa n'ayogera ne president Javier Milei era ekyo ne kikendeeza ku bunkenke kwajjukira ekereziya y'amaanyi nnyo mu Argentina n'amawanga mangi mu Latin America kakati president y'okujja ng'ate aliko mbiranye nnyo ne papa naye ate abantu bamuwadde akalulu obunkenke bwali bw'amaanyi naye ng'ate ne papa gwe mwogerako ate asibuka wamu kati essimu eyo yali nkulu nnyo okendeeza ku busambatuko era ebigambo bye yakozesa ku papa nga akyanoonya akalulu sisobola na kubiyisa wano ku mpewo
sisobola nakubisa no kumba mpuliriza osobola okugenda ku mutimbagano nononya ku bigambo Javier byali akozesa kati naye oluvanyuma lw'okwogeraganya okwo ku ssimu mu bwa president nakkakkanya ku bigambo ebyo ebizito obutakkaanya bwabwe ne bibeera bwa lwatu n'ebigambo ebivoola Mirei n'alekeraawo okubikozesa naye era tekyalobera Papa kugenda maaso ng'amusojja ku luwonzi naddala ku nkola ze ez'ebyenfuna Papa zabadde akkiriza nti zongera okwavuwaza abawejjere n'okubateeka mu embeera yaabwe embi okugyongera okwonooneka n'awakanya enkola ze kubajjukira bano ba rights ebyobutonde bw'ensi tebibakwatako era n'ayongera omusojja ku luwonzi ku nsonga y'obutonde bw'ensi kakati omwaka oguwedde Mirei n'agenda Mirei naye n'asisinkana Papa ng'ensisinkana ewedde n'akomawo bw'akomawo era okusika omuguwa ne kuddamu naye nga kati takyakozesa bigambo biri Papa ku luno teyakoma kuvumirira nkola ze naye wabadde abantu abatera okwekalakaasa mu bukulembeze bwa Mirei naye nga engumbulula gy'abagumbulula erimu kukozesa omukka ogubalagala kati Papa awandiise ebbaluwa eziwerako ng'avumirira gavumenti ya Argentina eya Mirei okukozesa amaanyi agasukkiridde okugumbulula abantu abali mu kweyagalira mu ddembe lyabwe ery'obwebange bazze ku nguudo okulaga obutali bumativu wabula amawulire bwe gaafulumye nti Papa avudde mu bulamu bw'ensi eno ono y'omu ku bakulembeze abasoose okungubaga ye ne Trump bamu kwa abasoose era Mirei n'akakasa nti ajja kwetaba mu kuziika ye ne Trump bakakasiza nga n'olunaku terunaba kusalwawo bo nga baga nti olunaku luno lunaasalibwawo tugenda kulinnya ennyonyi tujje twetabe mu kuziika era ku kibanja kye kya X Mirei ku baraza nga Papa yakafa yawandiise bw'ati nti despite differences that seem minor today, having been able to know him in his goodness and wisdom was a true honor for me. Tingojewo enjawukana ze tubadde nazo zaga nti ezitakyali za makulu olwaleero kitegeeza nti nga tannafa zibadde za makulu kuba ebigambo bino bitunuulira obukulu bwabyo despite differences that seem minor today kitegeeze kusande tezabadde minor zibadde major ne kati akkiriza nti kati tezikyali nkulu kuba kati oli takyaliwo naye ebyo ng'obitadde ku bbali nze ategedde obulungi bwe n'amagezi ge nkyenyumirizaamu kubanga nfunye omukisa okutegeera ku magezi ge n'obulungi bwe having been able to know him in his goodness and wisdom was a true honor for me ekyo akyenyumirizaamu ngugyeko biri byebabaddemu ebyokusika omugwa kakati omukulembeze omulala mu kitundu ekyo gwe babadde naye mu kusika omugwa ye Bolsonaro owa Brazil yayitibwa nga Trump wa Brazil yafuga wakati wa 2018 ne 2023 jukira kati ono ne ba Mirei tebalina enjawulo ono naye extreme rightist kakati ekibira kya Amazon jukira ekitundu ekisinga obunene kiri Brazil Papa mu myaka 12 afubye okuvumirira enteekateeka ezongera okusaanyaawo ekibira kino omuli okuyikula eby'obugagga eby'omu ttaka okutema emiti okutundamu embaawo n'ebirala era kino kyabateeka ku mbiranye ez'amaanyi nejja Bolsonaro kubanga jjukira enkola za Bolsonaro nga Trump zo zikkiririza mu yikula eby'obugagga eby'omu ttaka mu bijeyo kasita biba nga bitwongera okufuna ensimbi ekyo kye kisinga obukulu totubuulira byankyukakyuka mu mbeera y'obudde era mu 2019 Papa n'awandiikira ne ba bishops bonna abasangibwa mu kitundu ekirimu Amazon Brazil n'amawanga agagyetoolodde ng'abajjukiza nti kikulu nnyo okulwana okulaba ng'ekibira kino ekya Amazon tekisaanawo mu 2020 n'awandiika ebbaluwa endala nga yeemulugunya ku kunyigiriza kw'abantu bannansangwa mu kibira kino ekya Amazon nti emirimu egigenda maaso nga gikolebwa egy'okutema ebibira egy'okuyikula eby'obugagga eby'omu ttaka
gisaanyawo obutonde mwe bawangalira era nekyongera okunyigiriza obulamu bwabwe. Kakati ja Bolsonaro kwe kumwambalira ku nsonga eyo bwe yatuuka kuwandiika waliwo wala wonna yasirika naye bwe yatuuka okuwandiika ebbaluwa eya 2 Bolsonaro n'amwambalira namugamba nti yeewuunya lwaki paapa asanyisira ku Amazon ate tafaayo ku bibira biri mu bitundu birala nga bisaanyizibwawo n'okusinga Amazon nga Australia kyekyokulabirako kyeyawa yaga nti all Australia caught fire and nobody is talking about Australia. Where is the zealotry for Australia? Nti obwagazi buno obususse zealotry kwa kitegeeza obwagazi obwo obutali bwa bulijjo bwe mulaga ku Amazon nga sibalaba bwe mubulaga mu bibire biri mu Australia bikwata omuliro enkyane eggulu speed kwe bisaanirawo esinga eyaffe lwaki essira musinze kuliteeka wano. Kakati kiyinza okuba ekyaleetera ne Bolsonaro okwanukula jjukira akalulu kaali tekali wala nnyo eyamujja mu ntebe ng'ate era yaliko pulezidenti wa Brazil Lula da Silva yali amaze okukyalira paapa mu nnaku ezo e Vatican. Kati paapa ate afulumya ekiwandiiko kati Bolsonaro n'alabiramu ddala ebyobufuzi ebyawaabwe ba leftists nga batunkane ba rights. Jukira Bolsonaro da Silva leftist wabawejjere working class Bolsonaro wabagagga bannamakolero n'abalala bakyerupe kubanga ba rights tebafa nnyo ku bano bannansangwa b'omu Latin America. Kakati Bolsonaro kwe kwanukula ng'ebigambo bizite ebigambo ebirala era sijja kubikozesa ng'oggyeko ebyo Bolsonaro naye byakozesa naye byali bizito nga birimu n'okuvoola paapa. Kakati oyo naye bagugulana nnyo okutuusa ekisanja kiro ekyaggwako ne bamumegga ebyaddako byali bingi Brazil n'ayagala okweremeza mu ntebe n'asooka addukirako mu America oluvannyuma n'akomawo n'ebirala bingi naye mu byonna da Silva eyali yakava Vatican yeyawangula akalulu akaasembayo era yamaze n'okukakasa agenda kwetaba mu kuwerekera Papa Francis. Okay. Oli ku 88 CBS FM. Bibuuzo bingi byemubuuzizza lubaliyita mwesigwa ekigambo Kamalengo oba erinnya Kamalengo likyamutabudde alowooza linnya lya muntu oba naye bajja kuddamu nga tuvudde mu bubaka buno. CBS FM. Omuganda agamba nti kyotamanyi kikususseeko ng'ekizikiza obutamanya busobola okufuukira ekizibu ekinene nnyo n'olwekyo nga tonnaba kupaana na lugambo lw'owulidde sooka weebuuzeemu ebintu bino bituufu kubanga emitendera egiyitibwamu okufuna omulimu mu East African Crude Oil Pipeline Project gyanjawulo era gigoberera enkola n'amateeka ku mitendera gwa wano n'ogw'ensi yonna. Ekisinga okuba ekyenjawulo ku EACOP kiri nti tewali mulimu gw'ofunira ku geeti awo oba awantu wonna awo ku mudumu gw'amafuta wabula ku mirimu egyetaaga abakozi abatali bakogo emirimu girangibwa nga bayita mu bakiise b'ebyalo n'abakiise b'olukiiko lwa LC esooka ku mbaawo ze balangirako ezibeera ku bitebe bya LC esooka era nga giweebwa abatuuze mu bitundu ebyo bokka. Kati ate emirimu egyetaagisa abakogo egyo gikolebwa abantu okuva mu Uganda yonna naye nga girangibwa ku mikutu gy'amawulire gyonna ne ku mutimbagano gwa EACOP. Kano ke kaseera okuva mu kizikiza ky'obutamanya otandika okunoonya obubaka obutuufu ng'obwefunira. Obubaka buno bukutuusibwako EACOP. Unlocking East Africa's potential. Expecting money from outside countries? Yeah. That means you're expecting to deal with this. Yeah, I've sent the money, but they'll reduce it a bit because of charges. But that's how it works, yeah. Not if you're on FlexiPay, where you receive the full amount at no charge. You also stand a chance to be one of 4 lucky winners to win 500k just for receiving money. Mamaze, how do I get FlexiPay? Simply download the FlexiPay app from Google Play or App Store and receive full amounts at no charge from Kenya, Tanzania, UAE, Sweden, UK, South Sudan, and more. You get it? Yeah. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. Ebbugumu ly'ennaku zino ebbula n'obusere bw'ebifumbisibwa bikalubizza nnyo obulamu.
CBS FM ekuletedde ekikolo n'eddagala mu mwoleso gwa CBS Peosa ogutandikanga 17 okutuukanga 22 ogw'omukago omwaka guno. Tukutegekedde ekibanja ekyenjawulo ku butonde mw'onoofunira ebikekkereza mu kufumba. Mugenda kubeeramu abatunda gaasi, amasiga gakekkereza mu kufumba, bayogaasi, essigiri ezikekkereza n'ebirala bingi. Wategekeddwawo endokwa z'emiti n'asangwa egikula amangu eginaatuyamba okuggyawo ebbugumu n'okuzza obugimu mu ttaka n'amagezi ag'okwekolera amasiga agatakosa bulamu. Tewali walala w'olifuna mukisa guno okuggyako mu mwoleso gwa CBS Peosa. Kale nno ab'amasomero, amalwaliro, ebitongole by'amakomera, wooteri, restaurants n'omuntu sekinnoomu mujje mwefunire kubikekkereza mu kufumba. Okumanya ebisingawo noti 7 noti 8 56 2 noti 6. Mwoleso gwa CBS Peosa gutandika 17 okutuuka nga 22 ogw'omukaaga mu Lubiri e Mengo. 88 katonyeze 8 CBS FM. Eno ye programu yo gakuwebwa muno wano ku 88 katonyeze 8 radio y'obujjajja buli lwa Monday okutuuka ku Lwokutaano ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 6 ez'emisana ne Henry Mpinga Sempijja. Yes, ku 88 katonyeze 8 kwetuli omulimi lwaki ogenda n'ekitono ng'osobola okufuna ekinene ate nga kyekisinga. Weedmaster okuva mu Bukola Chemical Industries ly'eddagala lyokka eritta omuddo gwonna oguteetaagisa mu nnimiro zaffe. Ku lw'amakungula amalungi kozesa Weedmaster ng'ofiira ennimiro yo kubanga ly'eddagala lyokka eritta omuddo ogw'oguteetaagisa. Ate mmwe abatawaanyizibwa omuddo ogw'effujjo nga ennanda, obuyuukiyuuki mukozese Commander 24D. Omulimi jjukira ne kano bw'oba ogenda okufuuyira omuddo n'eddagala lya Weedmaster oba Commander 24D gattamu ekirungo kya Golden Drop nga kino kitangira enkuba okunaazaako eddagala ly'oba ofuuyidde. Eddagala lino lyonna lisangibwa mu maduuka agatunda eddagala ly'ebirime okwetooloola eggwanga. Okooye okukozesa daayi w'enviiri akulukuta, kampuni ya Super Lady ekuleetedde kadai akomulembe ka Super Lady Black Shampoo. Super Lady Black Shampoo takwata ku lususu era addugaza bulungi enviiri zokka ate ne zinyirira okamala. Super Lady Black Shampoo musange mu saluuni oba ku supermarket wonna. Essimu eri noti 772 497 56 note oba noti 774 4 noti 879. Endwadde zeeyongera buli lukya zireeseewo okunoonyereza mu tekinologiya agasse ku mutindo ku ddagala lyaffe ery'obutonde eryettanirwa ensangi zino. Jangu mwoleso gwa CBS Peosa okugenda okutandika ngenda ku mwezi 17 okutuuka ngenda ku mwezi kutandika ngenda ku mwezi 17 okutuuka ngenda ku mwezi 22 June 2025 mu Lubiri e Mengo ofune buli kyolina okumanya ku ddagala lyaffe ery'obutonde n'okumanya ebituukiddwako mu kunoonyereza ku ndwadde. Abanoonyereza n'abakugu mu ddagala ly'obutonde bakwolesa mu kibanja kyabwe ekyetoongodde mwe banaasisinkanira n'okwogeraganya n'abantu. Ayagala okwolesa jangu ku ofiisi za CBS FM ku Masengere oba kuba essimu eno noti 7 noti 8 562 noti 6. Omwoleso gwa CBS Peosa omwaka guno gutegekeddwa mu ngeri ya njawulo nnyo. Ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiri wamu ne Ministry ey'ebyobulamu y'Obwakabaka bwa Buganda n'eya Uganda ne banywanyi baayo omuli Diamond Trust, I&M Bank, Aga Khan University Hospital, Buganda Kumbucha, Day Bio Pharma, CBS ne CBS BBS bakubiriza abantu basabasajja mu ssaza lya Kyaddondo okugwayo basomesebwe bakeberebwe bafune n'obujjanjabi ku bwereere ng'ennaku z'omwezi 6 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa Mayi 2025 ku kisaawe ewankulukuku okutandika essaawa 2 ez'enkya okutuusa ku 11 ez'akawungeezi. Obujjanjabi bwonna bwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba essimu eno noti 7 noti 9 678 noti 6 oba noti 775 473 6 dakika 14 ezibulayo okuwera essaawa 6 ogw'ettuntu lya leero. Muweereze ebibuuzo ku noti 7 noti 3 mwemwe kisooka abantu bagala okumanya kama malengo okubannyonnyola ndoza kansooka embikusomera ebimu ojja biyitamu. Kagwa Brian Ekira abuziza nti when
is the conclave on? A conclave oba ategeeza kisimanyi. Why is Cardinal Wamala not voting? Gata bingi. Conclave. Yeah. Lulikiiko lw'abakadinali. Okay. Olutuula okulonda paapa omupya. Kyabuuza lwaki kalidinaali Wamala tagenda kulonda. Amateeka tegakkiriza kalidinaali asusiza myaka 8 kwetaba mu kulonda. So n'okulonda okwaggwa teyaliyo nakuno tajja kubaayo kubanga asusiza emyaka 8. Kamalengo kuba ndabye n'abala bangi abakibuuza alondebwa paapa yennyini aliko era naawebwa sigwe mulimo gw'omutongole ono alina emirimu emitongole mingi gondi ono aliko Kamalengo aliko kubanga okumuleeta yali bishop mu America paapa ono n'amuleeta era mu kusooka yakulira department evunaanyiza ku byamaka Vatican akuliddeko ebyensimbi Vatican era mu kiseera kino era ye president wa Supreme Court ye Vatican kakati wa Kamalengo bwabo mu 2023 bwawulira nga amaanyi gakendedde era baali na kunyonyi nga bava Panama nga obuvunaanyizibwa obwo kitegeeza nti singa yaba avudde mu bulamu bw'ensi eno yajja okuddukanya Vatican okutuusa paapa omupya lwe banaamulonda. So naye nga tunagenda awo waliwo amawanga amalala 2 gavumenti 2 zabadde agugulana nazo zisandyagadde tubuuse maaso. Azaya tulira gavumenti ya Isirayiri naddala ku lutalo luno olugenda maaso mu lwananda lw'e Gaza era kyaleetera ne Isirayiri okumwanukula enfunda eziwerako era lumu ministry y'ensonga ez'amawanga amalala e Isirayiri mu kumwanukula yagaa nti paapa ensonga engeri gye yali azitunuulira yali atunuulira ludda lumu era bo bakiyita double standards naga nti enough with the double standards and the singling out of the Jewish state and its people nga bo baga nti ffe twasooka okulumbibwa kati paapa bw'aba atugugumbula lwaki nabali tabagugumbula aba atusooka naye era ekyo tekireetedde paapa kuddirira okutuusa lwavudde mu bulamu bw'ensi eno abadde ali mu kulafuba n'okulanga wabeerawo emirembe wakati wa Palestina n'Abayisirayiri. Eggwanga eddala lyayatulidde mu biseera bino ebisembeyeyo lyerya Russia talumbye Putin butereevu era tebadde nkola yabadde alumba nkola za gavumenti kebereri mu Argentina abadde ba president tabalumba butereevu alumba nkola kati ne mu Isirayiri ne mu Russia agugumbudde nnyo gavumenti ya Putin okuva lwe yatandika olutalo mu ggwanga lya Ukraine era lumu mu kugigugumbula yatwaliramu n'akulembera ekeresia eyaba Orthodox ampuliza funa enjawulo wakati wa keresia eyaba Katoliki n'ekeresia eyaba Orthodox kubanga mu mawanga omuli Greece omuli Ukraine omuli Russia Orthodox Church yensikiriza esinga obunene kakati akulembera Orthodox Church mu Russia ye Patriarch Kirill oyo yatwala Orthodox Church mu Russia yonna yavaayo n'awagira olutalo luno nga lwakatandika nga awagira Putin paapa n'amuwandikira nga amuga nti brother we are not state clerics nti owooluganda 88.8 CBS FM. Amawulire ku CBS FM 88.8 nga bwe gazigabaawo bwe tugakuwa poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe bikuba abannamawulire tuli mu kaseera ak'ebyokulonda bannamawulire balina eddembe okukola emirimu gyabwe kubanga gibaweebwa ssemateeka gano ge mawulire. My political party was raided, headquarters, different security outfits broke our doors, took away laptops, money and several other things. I don't know why government cannot follow some simple basics of the law. Gano ge mawulire. Is it in order for the law to come here to darken the government in my presence as a leader of government are against without evidence? Are you in order? Buli ssaawa tukutusako amawulire agakakasiddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo tubagulizeeko ku notinnyemu 4 27 29 55 CBS FM ey'obujjajja. Alo sebo, ono ye musawo w'enkoko. Yes sebo. Ezange ziyongobera tezaagala kulya nafuna fuzo nazikoze. Nedda mulunzi toba na kutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja
ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa, akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi. Ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Kabaka Foundation tuukiriza ekyo kye yasuubiza okukola ng'ejjanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Tubeere balamu health campaign ekkiridde mu ssaza lya Kyaddondo. Tutandika nga 6 ne 7 Mei mu kisaawe ewankulukuku. Tukoowola abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lya Kyaddondo bujje tubajjanjabe. Tutandika ku makya okutuusiza ddala olw'eggulo nga tukebera n'okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku bwereere. Tujja kukebera amaaso, amannyo, endabira y'abakyala ab'embuto, okwekebeza omusaayi, endwadde ez'abaana. Tujja kukebera akafuba, nalubiri, kookolo, amagumba n'endwadde endala nnyingi nnyo. Okumanya ebisingawo kuba noti 7 noti 9 678 noti 6 oba noti 775 nyamusanvu 38 6 jangu ofune obujjanjabi obw'omulembe. Tosomoozebwa ndwadde n'obeereyo n'osirika. Tubeere balamu health campaign mu kisaawe wankulukuku nga 6 ne 7 Mei ekutuusibwako minisitule y'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda ne Chabasa Fama. 88 katonyeze 8 CBS FM tugeze mulango nga tulaba papa awandikidde akulembera enzikiriza y'aba Orthodox mugamba nti brother awagira olutalo luli. Nti brother we are not state clerics. Ti Oluganda tetuli banadini ba government. We cannot use the language of politics but that of Jesus. Nti tetulina kukozesa lulimi lwa byabufuzi obulala tulina kukozesa lulimi olwa Yesu Kristo. Era mu baluwa ya mugamba nti weewala okubeera Putin's altar boy. Kakati era ku nkomero ng'amaze okufa Putin yamukungubagidde naye teyategeezezza oba aneetaba mu kuziika era tasuubirwa kubanga olutalo luno Putin alutwala nga existential threat eri Russia. Kati omuntu yenna ayogera ku lutalo olwo Putin kimukuba wala. N'olwekyo tekyewuunyisa nti bakulembeze bonna abakakasiza okuva ku balaza nti bajja kwetaba mu kuziika. Putin taliimu. Okay. Ndachikazi nesigadde katunayo ebibuuzo nga bibuuzo wali wabuuziza nti kindly ask for me Dr. Sam about the size of Vatican as a nation. Is it true that it is almost the size of Lubiri Mengo World Fence? Chitengeja Serumaga Alan Antikimas Avenue Nakasero. Chitufu. Obugazi bwa Vatican tesukka size ya Lubiri. Bwe yenkana. Eyitibwa kye bayita city state. City state sezo zine ebyafaayo mu ggwanga lya Buyonaani nti amawanga agasooka agavaamu kye tuyita olwaleero ensi gasibuka mu city state sezo ze boogerako zi Athens, Sparta n'endala. N'olwekyo Vatican bw'ati bwafaanana. Naye ensi yeetengeredde kyekyo lwaki olaba nti mu kuziika Papa Paulo II 25 Mugabe yali takkirizibwa genda ku lukalu lwa Bulaaya ngali for sanctions. Naye olw'okuba Vatican yeetengeredde amawanga gy'alina okwekoonako nga Italy g'alina okumuwa safe passage ayitewo agende Vatican era yeetaba mu kuziika Papa John Paulo II. Era nyotola nti Papa mukulembeze wanzikiriza naye ate era mukulembeze wansi na wano yadoyinawo Saabasumba nga owesaze kulo eri Kampala eri obukikakono bw'eggwanga buvanjuba n'obugwanjuba naye ate era Papa ayinawo omubaka we akiikirira state ye Vatican. Era olaba kati kebera ensisinkano gye defense gye yabaddemu nti nga tanasinkana Papa yasoose kusisinkana atwala ebyemirimu mu gavumenti ye Vatican naye ng'amuwerekeddeko ye kalidinaali avunaanyizibwa ku nkolagana eya Vatican n'amawanga amalala. Okay, basingano mubadde mwebaza Dr. Kaziwe onagamba nti mukalazi ndi DRC we bali kueleza Dr. Sam ne Martinuska Chintu nzo kuvalo yafa mbadde siraba na kimu kimuyigirako naye ate kati neyongedde okumwagala oluvannyuma lw'okuwuliriza programu eno webale nnyo Dr. Ndoza bwonyonyodde engeri gy'abadde alwaniriramu
eddembe ly'omuntu omwejjere ono abadde neribukyayane waabo mwali gye yes okwongera okugumiza ku kiri ku kya Vatican lwaki nsi yeah mu myaka gy'ekinana nga gigwako America bwegende Panama kwata Manuel Noriega yali president waayo yeah yaddukira mu maka gombaka wa papa kati olw'okuba omubaka wa papa akiikirira nsi mu mateeka g'ensi yonna eryo ttaka liba lya nsi ery'emusindika America yali tesobola kuyingira ku kitebe kumujjayo kye baakola okumala ennaku 10 ne baleeta za helikopita ne baziteeka waggulu ne zitandika okuteekako music ng'aleekaanira waggulu kati ku nkomerero mbaka wa papa n'agaana Noriega nti omanyi tetulina kyakkola tetujja kusobola kubeera mu mbeera eno paka katukukwate tukuweeyo ne Noriega n'asaba nti waakiri bamutwale ng'ayambadde kombati ye nga Foster General kaba America ffe tetulina mutawaana jambale jangu tukuteeke ku nnyonyi ne bamutwala mu komera mu America gye bamusibira so kyongera okulaga nti Vatican ekulembera mu nzikiriza naye ate government eyetengeredde ono nno kyetusembyayo ndowooza gamba nti nze ndigwa Emmanuel Ssentebe Bakonsa Kakoma Senior Secondary School mbuuza nti ab'e Congo ne South Sudan tebannassa kitiibwa mu bubaka bwa Pope okutuuka olwaleero nga ate Central Africa Republic oba sitegedde awo nendowooza abuuza kiri ekya South Sudan nti bo tebanna DRC ne South Sudan tebannaba kubanga okulwanagana kweyongera bweyongezi ya South Sudan ne mu ggwanga erya DRC tusibula abatuwuliriza awangale Ssaabasajja tujja kuddamu okuwuliziganya ate olunaku olw'enkya mbere bulungi mweraba Lumonde asinga emmere okuwooma mujje twewulire kakucabasa Lumonde asinga emmere okuwooma yalala Lumonde asinga emmere okuwooma mujje twewulire Lumonde asinga emmere okuwooma kinana mu munana katonyeze munana okuwooma Lumonde asinga emmere okuwooma Hi, Febaganda Boys. Oli kuchinana munana katonyeze munana. CBS FM radio y'obujjajja. Kwetuba tetuvaako. 88.8 CBS FM.